Abantu asitumba babiri ng'okusikira ddala bakadde batibwa mu ttemu ery'ebijambiya lumbira bimugumo. Abantu abawerako ne bakwata okukolera abaka Paalamenti omugezi Muhammad Segerenya ne Alani Sewanyana kati embeera eneeviiriddeko akulira oludda olw'obwa gavumenti mu Paalamenti Yoweri Ssenyenye ogenda masiko okusinkana famire z'abantu abaakosebwa ab'olugalo lw'abantu abattibwa okuli Nalongoza Erida ng'olwo namwandu wa Sulaiman Kakoza ko n'ab'enganda abalala bagamba nti bali mu kubonaabona nga n'abaana abagenze ebyokusoma babivaako. Wango okuvali afa tetulina mirembe n'akamu baana bange bali mu kubonaabona naye okuva lwe baamutta twagala okumanya baani abatta. Bano bategeeza Nejja Bulindo bakyaliridde okufuna obwenkanya ku lw'abantu baabwe abattibwa. Ekikangabwa ne kibuutikira abantu b'ekitundu kino kyonna ne buli kati abantu tebakyasobola kuyitawo wali kasitazuula ssaawa 2. Mu kwogera kuna Basenya ategeeza nti kinyamiza ng'emyaka gigenzi ng'ensonga enekyalemedde mu ddiiro olw'okunoonyereza. Omwaka tugenda mu Gwakutaano bagamba banoonyereza naye ffe kitulowooza ffe abamu state gavumenti ensonga eno teyagitwala nga nkulu. Ategeeza ng'ensonga z'abantu abafiira mu bijambiya byandyagadde okuzitukiza mu Paalamenti wabula abadde alina okusobola okutuuka mu bantu baabwe amanye. Ngenda okubyogerako eri mu Paalamenti n'awalala okuteekako akazito okulaba nti ensonga eno wabeerawo obwenkanya ki ekigenda mu maaso nga nsoose n'entuuka eno ku ground. Ate ekitongole kivunaanyizibwa ku byalo mu ggwanga kigabirira abakulembeze ab'ennono n'amatendekero agagula ebyuma bikali magezi ebiyitibwa tablets ebyakozesebwa mu kubala abantu bibalabeko mu kunyweza ebibalo n'okunoonyereza mu bukulembeze bwabwe. Bw'abadde awaayo ebyuma bino Ssenkulu wa UBOSE Dr. Chris Mukiza ategeeza nti omugatta ebyuma 15,195 bye bawaddeyo. We are going to give you these tablets for you to strengthen data collection in your jurisdictions, to strengthen teaching and training in universities and higher education. Obwakabaka bwa Buganda bufunye 10 bonyero 5 tebusoga n'efuna 5 agamu ku matendekero agafunye kuliko University eggulu Kyambogo Makerere Musite Malendala. That's one. But also encourage you to make use of the statistics we have. We have vast data for you to mine, data mining, and utilize the statistics. So what has been lacking is that you have a lot of data, produce it, and it is kept. Bo abakozi abakazi abakulira mu factory ezenjawulo mu kibangisa bannamukolera embalala endama mukono balo gy'abasajja abateegera makubo ku makyanga bagenda okukola n'olweggulo ng'abanyusi ne babasobyako. Wano okukyaki wano Muyembe mulimu abatemu bakwata nnyo abakazi ku makyanga bagenda okukola. Wadde ng'abakyala batya okwogera waliwo abiwaddeyo ku lw'abangi ne babulira yali omubaka wa Paalamenti owa Mukono North Ronald Kibuule embeera gye bayitamu. Nga bana bagenda omusajja atera kwambala gomasi kati abaddusa ng'ano Kibuule abasuubiza okulopa ensonga eno obukulembeze bw'eggwanga era ne yeeyama nti banaabateeka ebitaala ku nguudo ezingira mu kibangisa bannamukolero ne mu byalo kijja kukolebwako. Bwebanaba bakola amasaala g'aba factory wakiri bagongezeeko ne mu kyalo katono. Y'omulabizi wa Central Buganda yawumula George Sindamuli yasaba Bannayuganda okukuuma emirembe mu kiseera ekyakalulu. Ayogedde Kkanisa Abira ng'abafubu ku Lutuli ne Ssaalongo Daniel Stenda ne mukyala Faith bebaza Katonda olw'emyaka 15 egy'obufumbo. Alina akakwata ku buli kintu kyonna kyakola denno ab'ebyobufuzi ennaku zino mbalaba munno n'omukola ekigambo kubanga oyagala oyiseewo kino. Tulina ekiragiro nti ayagala Katonda ayagalenga neki ne muganda we. Omulabizi akutira abazadde bafeeyo ku nkuza ey'abaana gabasetenda nti emirandira gyaffe ye Yesu kubanga bw'osimba emirandira mu Yesu ebintu byonna biterera. Yesitenda yebaza Katonda emyaka 31 n'egy'obufumbo 20 ng'asabye abazadde okuza obulungi abaana. Nasalawo okwebaza Mukama Katonda
ku ebyo byankoledde ate n'ebyo byonna byantusizaamu.